Emmanduso kulia abavuka abo mulembe omutebi tusigaza dakika nga 12 okuvaawo abakalasa bajipaka samusanvu ezo mutuntu lwakubiri ziri nnyagwa 1222 nzaje musintambi show ene kutiswa kwa nafa ba Stanbic Bank bale Stanbic Medi Protect Insurance cover mpya yosasule mitwalo nkago omwaka ebyobola muno bango bisoti nze by'abantu bo ebibyo teina komo ku myaka ne bobo limitalo wamayanja osobola okugikozesa tukugamba amatekano kwa kulicho bigobererwa osobola okutukyalirako ku Stanbic Bank awona ne webuuza website ya fena yendagiriro kweri ate ne ku note 8 note 15 osobola okubako era no yongera okufuna endagiriro jukira nti Stanbic Medi Protect erwansi w'ekitongole kya Insurance Regulatory Authority of Uganda atenga ne Stanbic Bank nyini na yerwansi bank enkulu ya Uganda songa ne senze muteka zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund of Uganda. Stanbic Bank agitandire nnyo obulamu bugenda bugenda kuangwa kuba bank bwokutukiriza ekiroto kyo. Njagala kwongera kubajjukiza nti ku Sunday nga mwenda ku Independence Day ya kugera mu St Mary's ekitende Vipers ngesama ne timu ya Tipi Mazembe kuyingira mitwalo 2 ne mitwalo 5. Vipers wano wetu seba ekikiride Uganda eba ambassador wa Uganda ku continent, so fena tubatu ino kujiwagira boli wa Viro boli express boli wachi tugende tujuze kitendo oyo tulabenga Tipi Mazembe tujikuba enduru n'olwogolo lwamanyi ddala tubenga tujiwandula mu Vipers ene egende ate mu bibinja kiba kiyamba Uganda ngegwanga songa ne KCC enayo amawulire getusemye okulabako galaga ba point nze nsanziro Sam yaliko omusambi wa timu ya KCCA okumala emyaka nga 7 wakati wa 98 ina CAF B license bamwade ndagana emyaka 2 kubera assistant wa first team locally one akolideko teams nga Pada Black Angels, City Lads, Utod FC, Tolo United, Mbarara City ne Elite Soccer Academy atenga nebero akolideko mawanga nga South Africa sakoli tutu abwati KCCA muongede ku coaching staff ababenga ebintu ekintu bakitambuza songa ne team ya under 17 eri mu under 17 African qualifiers ezibumbugira mu gwangera Ethiopia yasobodo kuba timu ya Burundi egolo nya kuzironge gulawo abasambi kwa Badalex gatebe golo 2 Arafat Nkola natebake golo emu ne Richard Okero natebe golo emu timu ya under 17 edamu okuzanya ku Lwokuna ne South Sudan mpya guno bwe guwangula yesoga semi final so tugiteremu sala nayo erabiko okubanga byekola bijitambulira bulungi. Monday night football ekiteekyekesezo olwaleero timu ya Leicester ewutudde Nottingham Forest goals badde nya ku 0 Nottingham ba Newcomers. Nottingham ye timu yamenye British record mu katale kana kokukyusa abasambi si mu spending ennyo ne mu kuleeta quantity basayiniza abasambi 2 mu omo ate batadde 20. In fact mwabo basayinize mu babadde ne Jeseringa digo basayiniza okujja mu timu ya Mani ku bwerere ne bamuwa omusala gwa mitwala 2 ja pound buli week. Kina jukira mbyafa bya British yali timu ya Dandi musama wa 12 yasaninga abasambi 19 ye Scotland ne Livingston ya Scotland yasaninga abasambi 19 musama wa 2 gumu na ye Nottingham bo yazze ekyo yakimenyeewo yo yasayinize 20 mu omo atenga atadde 2 tebinda bakugitambulira bulungi kinajukira timu eno bagirelegating amusoni ya 98 yabadde maze emyaka nga 23 nga tekuba mu ligi y'ababinywere y'Ebongereza ya Premier era mujukira nti bali mu championship mu gw'omwenda ogwa 2 mu baleta Steve Cooper timu eno yagisangeri ku bottom wansi naye nakolawo ebintu ebyamagero timu netuuka okuwangula omupiira gwa playoff final gwali ewembule nga kuba timu ya Sud Town ne basobola okujja ne bajjako ekikwa ky'emyaka 2 kyebali bamaze nga tebazanya mu pakeza Premier League era ndowooza ensonga lwaki babadde tebannabana ku mugoba bakyajjukira biri abayamba okusuumuusibwa naye nga yo timu tekola bulungi n'akamu n'akettondo points 4 zokka mu mipiira gyesambye ate weewunye egenda kuddamu kukyaza timu ya Aston Villa nayo gyendowooza nti egisobola mpira guno kujja kubaayo nga 10 Oktoba ejja kubeera Monday songa ne Leicester yabakubye ejja kuba ekyalira timu ya Bournemouth era ku Saturday sazigenda kubeera kule mwezi akawungeezi points balina 4 era bwe bali ku bottom wansi ekibawula goal difference nti Nottingham bagibanje goal 15 ate Leicester bagibanje goal 8 naye ng'olunaku olwajjo James Maddison yetiso olunaku yatebye brace muvubuka ono bamugula mu timu ya Norwich obukadde 2 mu mwaka gwa 2018. In fact okuva season edolo yatandika ye musambi yenyigidde mu goal 27 za Premier League mipira 42 nga ye atebye 17 n'akola assist 10 kyokka atebwe omubala okuvanga 11 May omusambi ekamusizo okwenyigira mu goal za Premier League nyingi abeera Erling Braut Haaland wa timu ya Man City jukira ye yenyigidde mu goal 14 James Maddison okuva mu May nga 11 ekyo nakikoze emipira 11 jokka ne Erling Haaland ate yamusingako ndi mukuteba atebe golo ziringa 14 ate waliwo nezakoze mu assist kati nga ku game yo ku Sunday yenyigira mu golo 5 namba Erling Braut Haaland so James Maddison tabadde musambi mubi
wadenga timu ya Leicester City ebadde eri mu mbeera enzibu ennyo giraba ayirwana. In fact yabadde wini yabwe yasoose season yeno. Manyi nti wagenda n'omutindo guno Southgate asobola okumulowoozaako kuba aliwo abasambi abatanda bakuperforminga naye nga babadde mu setup ya Bungereza abasambi nga bagundi wa Mason Mount, Jack Grealish, olaba nga James Maddison ono ate abasingako mu mbeera eyo. So Leicester bwe mpira guwangudde golo 4-0. Golo endala zatebeddwa abasambi okwabadde Patson Daka ne Harvey Barnes. Patson Daka musajja mu Zambia mu Afrika, endala yatebeddwa Harvey Barnes mu Ngereza muto. Nikiwanga bafunye wini esooka na baweza points nya, babadde ne point emu yokka mipira 7. Champions League akomyewo olwaleero mipira mingi ko giringa 8 ku bisaawe ebyenjawulo. Games ezimu za saawa emu dakika 45 endala za saawa 4. Era tujjazi kutusaako wano ku Cbs Fm Emmanduso eyabavuka abo mulembe omutebi. Bayern bali museke ne timu ya Victoria Prison mu kibinja C gwe mwana mutane ezekiro kwa Allianz Arena. Bayern bazemu okwangula ku mupiira bwe bakube timu ya Leverkusen ku weekend golo 4-0. Victoria Prison ye timu esinga obunafu mu kibinja kino eruzinze games zonna. Inter yamukuba ngemukubira nawaka, Barcelona yamukwata 5-1. Kati kiba kizibu nnyo Bayern okulema omupiira guno ngerina ku Allianz Arena. Gujja kwera gwe mwana mutano. Then mu group ya mu Inter Milan echaza timu ya Barcelona. Inter Milan bagisanga mulali luwansi ddala yakamala okuluzinga awaka ku timu ya Roma mu ligue golo 2-1. Kino kyabadde kitegeeza olubaluzinze omupiira ogwokuna mipira 6. Mipira 6 balina mu losses 4 ne wins 2 nenga wins 2 ate emu ya Champions League bajja ku timu ya Victoria Prison. Bakubanga bankugamba Victoria Prison mu group C esinga obunafu. Si timu jojjako wini ne kuwa guarantee to solo kuwa timu ya Barcelona wadenga gwaba agenda okugichaza. Barcelona bajja mu game eno nga bajjude confidence, bajjude okwekiririzaamu, bakulembedde ekimeza kya La Liga omundi ogusoosa okuva mu mwaka ogwa 2022. Mu head to head babadde Inter Milan eno bagyesobolera. In fact mbadde ntunulira emipira 11 gye basembye okukwatagana 10 ku jo. Barcelona badde gena Arsenal avoiding a defeat. Mu mbeera Barcelona mwerinzikiriza nti esolo genda Italy n'ekima wini nga batwala timu ya Bayern ekikola. Bajja kusamba saawa 4 ku Giuseppe Meazza. Then bogera mu kibinja dda oba kiyite ekibinja ddi mulimu Masoko kusamba ne timu ya Sporting Lisbon kwe mwana mutane ezekiro. Mase ye timu eruzinze emipira 16 kweje 17 mu Champions League. Era ye timu etasobodde kuteeba mipira 7 gyesembye okusamba mu Champions League. Okukikwanguriza season ene emipira 2 gye basambye byonna tebateebye mu bagiruzinze. Baluzinze ogwawaka ate baluzinga n'ogwokwawe nga bakyalidde timu ya Spurs bakube goals ali 2-0 mu bafuna red card ya Chancellor Mbemba. Bakyalemeredde okubalansinga league form ya league ne ya Champions League. Olaba mu league bakola bulungi, mu league be bagolias kubanga baakubiri. Naye ate be bajja eno babeera batini nnyo banafuwa nnyo mu Champions League. Sporting Lisbon ne badde yeesa bulungi. In fact Sporting Lisbon ekumye clean sheet 3 mipira gyesembye okusamba 3. Ebadde eteeba ate nga teteebwa. Mwe mulina okuba timu ya Spurs gitwalabanga Giant mu kibinja kine goal 2-0 ku match day 2. Ku weekend bakube timu ya Gilvey Center goal za 3-1. Meaning olubadde bawezeza wins 5 mipira 6. Ndabanga asoloka avoiding a defeat nga bachadde mu gwangire Italy gwaye mwana mutane ezekiro. Then mu group yemu Frankfurt bachaza timu ya Spurs ku sawa nyeze ekiro. Frankfurt yakubye batebulira ziba Bundesliga abayinoni baline goal zabadde 2-0. Tekyabadde kyanguna akamuna aketondo. Era bajja mupira gunongo kwekiririzaamu wekuli. Nenzikiriza nti Spurs basinga ko ne wankubadde abadde kubidde omupira gwa timu ya Arsenal. Ku weekend goal za 3 ku muzikiriza nti babasingako. Nekirala Spurs form yaabwe kwawe tebadde nnungi. Kuba baluzinze emipira 2 kwejesa gye basembye okusamba. Nayenga ebiri gye baluzinze ate gye badde gyakwawe. Nenzikiriza nti mu game ngeno mu experience mu quality wonazikiriza nti Spurs esukuluma ku timu y'abanafa ba Frankfurt era ndabanga game endufu ya Spurs okubouncing back okuva mu Lusi Arsenal neddamu ne wangula esobola okwangula ne golo nga 2-1 obe golo ngemu kubwedere kuba yiyo emanyina okuzibira. Mu kibinja B waliyo Porto okusamba ne timu ya Leverkusen ku sawa nyeze ekiro. Leverkusen balinamu obuzibu abasambenga Florian Wirtz, Karimo Berarabi ne Amina Adiri tebabalina. Ate jikira ne ku weekend baluzinze ku timu ya Bayern golo 4-0. So nabo okwekiririza mukulabika kulinga okwaseemu. Lwakuba nti ne Porto gye bagenda okusamba nayo bibadde bikutuka. Porto eremeddwa okuwangula emipira nagyesembe okusamba mu Champions League. Ne season eno tennaba kuwangula ku mupira gwonna kyali gyonna egiruzinze ogwawaka n'ogwokwawe. Jukira baluzinga ku Atletico ate ne go bakyaza abaka baguluzinga ku timu ya Club Brugge. So nabo si balungi. Naye ku weekend bakubye timu ya Sporting Braga golo 4-1 bakyasobola okuzimbira ku ekyo nga bagenda kwa nganga omukube gwe bakubye golo 4-0. Manyi nti basobola okuavoidinga defeat. Draw esoboka ne okuwangula kusoboka kubanga bali waka. Club Brugge bali ne timu ya Real Madrid ku sawa nyeze ekiro.
Club Rouge baina babuzentizi banjiko naye ekyo kibadde tekibalobera kuwangula mipiira. In fact bawangudde emipiira ebiri egisose, bawangulira Portugal, bawangulira awaka. Babadde beyisa bulungi kyamazima abatimu ya Club Rouge. Atletico nabo tebalina basambi balade ngojeko Sergio Leguion gwajja mu timu ya Spurs ku loan yalinga omulwadde. Ono Mario Hermoso yabadde ku suspect ku weekend nga basamba ne timu ya Sevilla bagikubye goals za 2-0 kwawe. Naye ate suspect mu kwata wanira olwaliro kitegeeza wali yatambudde ne timu. Lunasembo kulaba timu ya Atletico ngesama ne Belgium bakola 0-0 mu 2018. Bingi nnyo bikyuse. Atletico inzibu ya predictinga walo lwegenange egenze kuba basi. Tena ddala botunulira form ya timu eno nga bwe badde ekola. Atletico egena jiwe ekitiibwa. Manyi gusobola okuggwera mu kabada ngeya 0-0. Oba Atletico esobola okwangula experience yeyina n'abasambi beyina mu quality. Then mu kibinja mulimu Ajax ne Napoli nagwo kwa sawa nya. Ajax yalabise bubinyo ku weekend ngekola draw ya goal mu community muje bayita go ahead Eagles. Sagala nnyo kujiwa chance ngegena kwanganga table leader team ya Napoli. Jukira Napoli yakulembedde ekibinja era amalirige bakozaga goal mu community go ahead Eagles ku weekend gabadde gategeeza bali winless mipiira 3 baluzinze 2 ne badrawinga gumu. Napoli bali ku form ku weekend bakubye timu ya Torino goal 3 kwemu. Jukira bakuba timu ya Liverpool enye 0 mu kibinja. Ekyo kibanga kitegeeza bawangudde emipiira mukage egy'omudiringanwa. Simanyi nti bagenda Italy rather nti bagenda kukyala Budachi nga bagenze kukiriza babakube. Manyi balina obusobola okwangula omupiira kwawe. Nadala Ajax enkyuka gyekyuse. Jukira yavaamu abasambi bangi mu katala akawedde ate ne ruzinga n'omutendesi. Ebizibu bya birabanga bitandise okulabika luli yalinga teruzinga ku mipiira nga gine ejja go ahead Eagles. Naye bakoze mu connect rotation nga bageza kukotekerera omupiira gwa timu ya Napoli. Lwakubanzikiriza nti Napoli labika bulungi nyato okusinga ku timu y'abanafu aba Ajax mukadde kano bajja kusamba sawa 4. Then waliyo Liverpool okusamba ne timu ya Rangers era sawa 4. Bano balina ebizibu byonna byonna ebizibu bifaanagana. Balina abasambi abalwadde banjiko timu zombi Liverpool ne timu y'abanafu aba Rangers. Naye ate Rangers bw'okiteeka ku minzaani ng'ekyadde Anfield tugenda kulaba game ya Novice ku Giant. Rangers babeera bakiboggwemukko. Lwe basemba okusamba ne timu ya Liverpool gwali mwaka gwa 2011 mwezi gw'Okitoba bawangula aba timu ya Rangers. Ne kati bingi bikyuse. Liverpool eri waka baagala okufuna win ey'okubiri. Ekizibu kye balina bakonsidinga nnyo. Mu mipiira mukaaga gye basembye okusamba ba Liverpool mbadde ngitunulira wano batebye goal 17 naye ate bakonsidinze mwendezo goal nyingi. Balina okukendeza ku goal ze bakonsidinga. Timu ya Rangers eno tesobodde kuwangula mipiira 25 kweja 28 mu Champions League. Gibuvudde ko wali yabadde kubiddwa emipiira 3. Naye ne bouncing back yawangudde Dandi ne wangula ne timu ya Hearts. Bagenze bakomawo mulala egenze dda. Naye okubasaba win n'okubasaba obusabya amalire ku Liverpool nga bakyadde ku Anfield ndabanga ekinene nnyo kyobo basabye. Nzikiriza nti Liverpool wadde ine ebizibu byaye esobola okwakuba omupiira golo nga 2 kwemu. Ekinzo okubataataganya kwe kulowooza ku mupiira gwa timu ya Arsenal gw'okusande nga 10 nga 9 kubanga gye bagenda okuzzaako. Kiropa ayinza okunyoomamu na rotatinga ng'alowooza ku mupiira gwa timu y'abanafu aba Arsenal. Kye ndowooza nti kikyamu kuba oyinza okurotatinga n'oluzinga byonna mu mbeera eyo. Naye nga nzikiriza nti Liverpool erina upper hand mu game eno eyinza okukuba eggolo nga 2 kwemu oba 2 bwereere. Ebisingawo biri munda agenda kujja nabikutaana mutaano mu kalasa mayanzi n'emipiira gijja kubaako ku Emmanduso gya Champions League gyonna. Abakalasa bano bazze paka saa 7 ez'omutuntu Ssaabasajja Kabaka awangaale.